temujja maaso mukwesikiriza bannanga basinga temwesikiriza kweziri microphone bannange muleke kyampukuda wali wamalaawo bannange tubaniriza kufa ngoni forest amanyi doboyinza stickman mu Sudan Surait olunaku olwaleero tulina ekyenjawulo kigenda okugenda maaso naye before okutandika tusoke tukasemu Mukama Katonda mu kigenda maaso ngenda kusaba omu ku ffe eyeewulira oba nsabe ekyampujuuko oba Julius atuddige mu ssaala unasaba kapaafu saba ayi Katonda gwali waggulu ennyo tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde tukwebaza okutuwa pulezidenti wa Getro omupya Allien era abeera mu masekkati gaffe buli kimu kitambule bulungi ganya ekisa kye ekyenjawulo kifuga olunaku olwaleero era nga bw'omufudde ow'enjawulo mwongere ekisa ekyo ekyenjawulo nti anaayakayaka n'anaatambula amawanga gonna mu linnya ery'amanyi Yesu Kristo nga tusabye amiina. twebaza nnyo omukulu Kapaafu odinga mu ssaala eno naye munzikirize TV nyingi buloga muli bangi bali mwe banyoko gala muyimbi Allien mu bbanga ettono ennyo olunaku olwaleero tulina ekyenjawulo ekigenda okubanga kyaniveiringibwa naye before okwaniveiringasomera okweyanjula male ate mbawe Alpha Times naye atwongereyo ku kiddako kansokene saidi eno dobozi yono yomu kubayimbi abali mu Family Forest omula chosen basike omukulu ono bamwita champion Gudo era champ Gudo bagala babuuzako okukomana mawulire Yaman champ Gudo nenga ne saidi munzikirize kati ebigambo bya mu Sudan nganzi mpe muganda nga Alpha Times atwongereyo mu station kanakaddako naye atwongereyo ebigambo ebidako Alpha tweyanziza basobole bannyabo bannamawulire nyumwe badala kujja olunaku olwaleero ebigambo Allien abadde musajja wa Allien mu kitangajja mu industry kitanga tumutegeera tubala emyezi nga 8 Allien yakoze ebyewunyisa bingi Allien yakoze ebyewunyisa bingi wakukyangajja namukiriziganya nange abadde buli mwezi enyimba ezitaka wansi wa olw'embeera naye enyini nsiiba mu challenge kumbuuza naye kati tulinawo mmeka kubanga abaakabala kibamu betujjukira n'olulala nebibulira kati olunaku olwaleero era lwezzi rikodi weeri libadde ng'olugambo si kusaaga olwaleero Allien ng'agenda okwongera okukakasa ensi ki ekigenda okubeerawo olwokutaano luno Freedom City 1,200 VIP tugenda sooka tufuna okwogera okuva lwa Allien bwetunaamala tujja kufunayoko ebibuuzo okuva eri mmwe ebitonotono awo nno tujja laba ne bwe tunaafuna kuzi 1-on-1 kubeera konsati yaffe ngera abasinga obuliri okugira nti short notice ayina appointments endala konsati ekyali bwannamunigina n'abasponsa balinominatinga n'ebirala byonna birina kuggwa lunaku nga 3 zetubala ezituuka okutuuka Freedom City sebwalimu bannamawulire bano baagala sikuusa bigambo okwogera kusinzira wano kyomena okumanya balaba muli bangi balaba nesobola bakolaki sobola balengera bamuli baki muli bangi nnyo naye nga leero just ngenda kubikulako ku kisenge kyange ekyokubiri ekyentegeera mwana wali just byo tukyali kuleeyo eri ekolaki esookerwako naye nga n'ebibuuzo byaliro njabibeere nga bya makiwamu kitegeera n'abaagadde okubuuzaayo kubanga ebibuuzo kimanyi baabibuuza ddala nebiggwayo kitegeera just lwaki tukuŋŋaanye wano eno ongerako kukatirizaako kita oba ekinkumu ekisembayo kya twavudde dda ku nnyanjula okitegeera
tulina ennaku ndowooza ziringa nnya tosobola okuba tekibaddengawo oba yadde kitegeera naye kati eyo likodi nazo twongere zikolaki ezikekejjula nga bwe tubadde tuziraba erendi zibaddewo emabega kubanga bwe tuba tuli mu bbanga nga lya tubale periodi ya mwaka gumu boyi kintu kyenyini kubafuukira ki kyenyini kye baawalula balikaaba balisinda bajja kusiita obugere naye nga yamaanyi osegeera jasi okira kwebaza nnyo bakyali bange abankwasizzaako n'ettiimu yange abamumwana osegeera n'amanyi g'abantu boyi kubanga waliwo akagero kali akagamba nti osookola omuntu akantu n'owunzika ng'olitumbuddeyo buki ng'olitumbuddeyo butumbuzi boyi osegeera kyo kyetwabagamba baniga mutugenda bakubisa waniino tebakategeera osegeera ate ng'emabegako wali ina kye nabagamba nti buli muyimbi tayimu eno ajja tuuka ng'aliko bifo Allien bwe twali twatunulayo dda era netuuka ne ŋŋamba baanaaye oyimbi ayimbe mwana kule konsati nga tunaba kutandika kola ki oyimba ensonga ki olaba enkwatyo festival eriko loading twagamba nti bonna bamala okuyimba tabe nga waliwo space awo nga tulina bwe twagala kuyingirira wakati jasi nabaawo ekiyingirawo ne tugamba waayi tusooka twekuonakuwana tumaye tukole ki tumale tweyongereyo kitegeera kati nyongera okukatiza nti ennaku z'omwezi nga 9 boyi tulikude omusise kikinzokagamba kitegeera era nga bonna just abasupportinga Fangon Forest n'abawagaliza afaani bakyali baffe teri agenda kutugambayo boyi boyi katonda sifala era waliwo ababeerawo nga ndaba balinga abaagala okyalenjinga obutonzi lwaki ati mwana nange enkola koze kuba olaba waliwo omusajja omu yagamba nti nsala nnyo omuntu akoze wabula si omuntu ayagala okunyonyola ennyo kyakoze eki kyakoze kyokoze tokinyonyolera naye waliwo abajja okuba bagamba oyinze nkoyimiridde okoze ki okoze kati mu nsonga eyo mwana kitwale okasapooti jasika ennaku ziringa nnyo ekagenda kubeera fayakozibaga tewali pulaningi yonna jasibe kyona okumanya nti no endongoyo weeri ekute weeri enteekateeka weeri ate nga Allien skin Fangon Forest ng'eriidinze waggulu tusegeera okujjako ne tukwasibwako ne bakyali baffe bapromoto bantu ne bakyali baffe basinga obitegeera naye nga kyolina okumanya nti fe tukikola ki fe tukyeyimiriddemu mwana tusegeera era kati kyolina omanya tiketi z'ofiiti nnyo nekandika okutundibwa enteekateeka ya sipiidi nnyo ate nga byakusaga neŋŋamba bano abaana balimba abaana bano tubasobola bajasooka tukola ki tubalekeramu tukitegeera kati kiyinza okuba nga sigenda kulandaga nnyo eyinza okuba nkoze ki bye basinga okwagala okumanya niyo bambi funziza wamu nebiteeka wamu tuli kiriya ffena banaaye ndowooza biwedde kati tweyanziza omukulu abiyisizza mu bwangu bwati tugenda kufunayoko ebibuuzo tufunga binoga ebibuuzo gwe kyonomanya buli omwanya oba abali wano omwanya n'ebibuuzo ebikakka wansi wa 20 kitegedde kati kolaba oti kati buli kona abuulize ku munkulaga ekibayita obwongo kansooke nfunayoko ebibuuzo nga 5 bonna babuulize wamu gwe bonna babuulize wamu genda laba obwongo gwe bonna babuulize wamu wambuuza ekibuuzo bigweyo addemu lumu kyategeeza atandise dda sawa ya bibuuzo tiketi weziri bazisanga waze awerekeddwa ku bayimbi ki musite n'atumala ogulawo sawa mitano atamanyi waliwo abuuza lwange amanya andi atarenva kubuke abitex yakutegese oba wetegese Love extras wa wetugamba nti danger living concert abantu basubiramu extras waliwo depots eruweru waliwo depots zaawa esasatuuka make it exclusive
mukadde kano otulaze Sitya Danger Concert nga bulijjo oli ku Nkwakyo Festival. Oluva ku kino Nkwakyo Festival naye tugirinde. Nze abatabuuza omala ekivuga omusito olina awala yawogera okuba twewale nnyo okubuuza bye babuuzizza waba yabuuziza extra twewale nnyo buuza kachumbari. Papa mbaddeko naye ku interviews ezimu oyita abantu nga mwenda ngende wabalasi kati bakiyite Ye lwaki nga mwenda oba oyagala balumya mutwe nga bw'oyimba. Yes, boss. byonna biwulire Okay. Kati ebibuuzo ebimu mbiwulidde nga bifaanaganamuko namwe mubiwulidde era waliwo ebibuuzo ebimu nga biringa ebisaponsalingiddwa era temuwulidde ebimu nga biringa ebisaponsalingiddwa naye nga ate wano tuli ku Fangoni Forest okategedde ate obawo ensonga zonna eziri emabbali wa wano oba amabbali g'eno sho sooka tuteekeyo eno sho okusooka omanyi kyoba bwe nva nongera ku press conference ndala ewalala kati tetugenda okukola naku z'omwezi nga 9 Sitya Danger ayadde Enkwakyo Festival eri ku loading mbadde gambye nti no bw'obanga ogenda mu nnimiro bwe bati okunona ettooke ate nosanga entunniro osogamba kansoke nkole ki kumaloya oba kupeera dini tukole ki tuyongereyo mu nnimiro otegeera Enkwakyo Festival ekyali ku loading ate eyo tukyagala awagazi tebulaba eri ku loading twagala eri concert ziri zibadde zikyaludde okubeerawo ate tubadde tujagala mu bibiri awo nga zigenda kubeera nga ziri zabasaida kalooli mwaziraba ezo nga sho kyalo kiramba kati just waneno freedom story abugala ki freedom story kubanga we waliwo awali firimu date eyo osegeera ate lwaki nga 9 lwaki olowooza omulala nga 9 sizoba public holiday gategedde Christmas omu ategeka kati kitwale nti nga 9 public ki public holiday omu n'agamba nti lwakulaba olangako side enki gwe tulowooza nti no bonna abali wano bajja kubeera eno manyi era side zijja kweyawulamu bamu babeerera bamu bakole ki osegedde kakibanga Christmas bebeerawo ku Friday waliwo bagenda mu zikiti abali bagenda mu kyaki buli omu just anoonya makolaki wajja okitegeera kati omu n'abuuza nti bw'ova wano eno waliwo extras ezo zijja kubeerayo just kateeka bayirawe extras zigenda ziri mu kyagenda kulaba okitegeera kuba nazo era zitulaba era olaba obusimu nga bukola ki nga bwekiŋŋana kati ekibuuzo kyono mukyala nkiddemu ekibuuzo tekibadde kibi nekibanga bobeera ngaogenda mu ddwaliro aye nosanga omutamiivu n'akuvuma osooka kuleka kutwala mulwadde ate osooka oyombesa omutamiivu okitegeera osooka n'otwala omulwadde eno omutamiivu n'omukola nomwesa otinga nga mukolaki ati kyenagambye nti ebibuuzo ebimu babisaponsalingiddwa tuli ku freedom city ennyabo kitegeera jangu nabagambye nga tutandika njagala ebibuuzo nga byakikugu nnyo tugenda kubikulako ku kisenge kyaffe ekyokubiri wakiwulidde ziŋŋamba ebibuuzo bina tubizeemu mukowe n'agamba yona atumaliriza agenda kunvugamuko ku bayiti ekitege ajja kunvugamu ku bayiti entaano wange ate munaabuuza nti ekintu kino abitex yakirimu ya abitex simutegesi mulimi good andi ogambye Fangoni Forest yegattiddwako abaki bakyali baffe nakyo nkyogedde before amaani emutegesi
Anti na chochi zemu. Omala bino kana bana. Akwenda kagambye before tino tickets zako zechi. Ninga zigandi kujja katale. Kana kuchibu. Tickets zikola chi. Fulumye. Ngena kujja katale. Era kati zenyoma yabaalo ababuukiza dali ticket. Ticket ziri luddawa. Ebifo bye balina zisanga abadde twogeddeko negamba sigenda kubaaki nakuya tugenda nga tugenda kwongera ekifaananyi kife kyetwoleka fe tetwagala okutonda eggwanga olwo tukitegeera era bajja kwawula bagambe naye abakulu bano bafaanana bulala ate ebikolwa byabwe nga biki nga byawukanamu ojjawo kati abaddemu n'akawaanyi ku gundi yalinga omukyalo okawakingi nakino nekijja segedde naye nga ate ekirungi ekiriwo nti eno bwetuyimba tunisazi tukomako ate bali babbaala ekitwale nti bwetumala okukuba eno then ka after party tukatwalawa yalinze ebifo ekisooka abantu bwe bakola shows maiden shows ng'egyo ogenda okukola kubaako VIP kubaako emmeeza kuliko emmeeza ekyokubiri njagala biwulizamu byonna bikwate kannabwanga ekyokubiri waliwo omukulu amazirwa bapalasi abadde mukyaki wabugembe jjo n'afukamira n'asaba okusonyiibwa yasonyiiddwa watanasonyiibwa tutunulire concert omukulu adanagekuwekyo kale kantalege ku kya tiketi sheni wadde gyaki ebiri n'ekiwaya segera ate ndaba ab'emmeeza nabo baneesibyemu nnyo nabwedabagamu ate era kubammeeza kuba ffe twagala tube nga twenkana tube endongo yaffe just osegedde ng'alaba nti naasukulumamuko ku mulala basingako munne kawaya segedde saadi tumbula nnyo kuba waliwo ziri VIP ziri ezigenda okujja nga mu festival ab'emmeeza wali eri wali stage zijja kuba kati mbanja tubeere nga twenkana bonna tunamukyala nga tunyigiriziddwa nnyo enateekamu emmeeza eno projekiti ya nnaku 5 naye buli lunaku obawo ekikola ekikolebwako era ojja genda okutuuka ng'olaba nga bwe bagamba nti nennamirembe tebamuzimbya lunaku lumu kati tetwagala tuzimba akasozi kafaako mu lunaku nga mmeka tuuke ku sho bagambe ekiwaniki era waliwo n'abagenda okujja abasasule nga bazze okusunga ate era nabo bawagire buki kati wenzira ku nsonga pasita bugembe kyakabiri abaze empulira kwetonda kwabwe kati leya emu nembasonyiwa nga pasita bugembe segete kati nendaba nga nze ndi muyimbi tabebuza abayimbi zigweramu ki mu ndongo kati katuteekewo minzaani okwongerezaako abantu bagambye kino kyongera kwagala kulumya omukulu king of the east palaso oyagala kwongera kumulumya okumulumya ku kyaki kyokumuteekako ekibugu lunaku lwerumu lwalina ate n'okumanya buli mutabani bafaanibwa era bw'olaba nga bategesa ekibulu bamu otuuka mu site nga walinga watali kiriwo ngeri wajjudde naye nga balala bakola ki abalala bazuba yeeka jasinze ngenda kuyimbira abo abagenda osigala mu site nga bazuba concert eno omuntu agitunuulira Allien skin omuntu amutunuulira ng'omuntu ajjudde abantu abamwetoloddeko abantu b'omugotteko abantu bawansi abatandikirwako omuntu ajja agamba wagenda kubayo butayimbwa wagenda kubayo kunyaga musimu wagenda kubayo kola bwekiti kiri kitya mu mbeera eyo oba highlighting omuntu ali eka atwala obubaka buno nti she egenda kuba nnungi egenda kuba peaceful ajje nga smartphone ye ali ku muzuule ekibuuzo kyobuuzizaamu kitegedde kubanga sikola nko concert kino waliwo yali ebatewooko nekibatuukako letotekiza mpeero nga siyimbangako anina ekibuuzo era kino kyogeryeko kya security kyembadde nvaako emabega wali eri naye singa okujjako naye nakolako concert nagamba eri yaggwa mwana baalimu okunyaga kungi ogamba wabibadde obuuza nti era oteekateeka jasika tukyale kweneezookerwako tujja kibuuza kweredda Allien skin sama Uganda waliwo abayimbi bakuwerekeddeko abayimbi abamperekeddeko bangi nnyo kubanje nti weno generation tunoma nti ekisende ekijja nze ekikoze eki new testament
versus Old Testament. Nenga ate nange mwenyewe ni top 10 artist. Tegedeze so kujye kubire yo mwine enyimba mmeka. Allien. Mwero gichusa n'ekifula wano mani show. Allien. Ekibuzo kwa kisome busobi wanene. Ona abuziza nti nno alafego yali akuba bigambo byayogera. Yali mu konsoleye. Ate omudadde ko sponsor kunaku leero musiku zole yataddemu. Anti kati ekiri waggulu w'ekyo eno press conference ebeere yange erina okulowoozesa abalala mbuno twagimukoledde mutegeera mwange. Allien bampita musogayo kusinkola nemanyi bwe wali ojja bapresenters bakuwa oba twakuwa emyezi netufunwa ennaku abantu ne bakuyita munyumbi wa tiktok oyo tiktok akaseera kajja tukakagenda awo tusemberedde okukola record etabeerangawo mu Uganda music industry abayogera ebigambo ebyo olina baka kino wobawa anti abayogera ebigambo ng'ebyo oŋŋamba nti nabo bakati bembawa ng'ate ogambye gwe mwennyini walimu era ne mumpa ennaku ngenda kibuuza ggwe nti nsigazaayo mmeka ekitegeera kuba ogambye nammwe mwakola ki nti nsigazaayo ennaku ngambeka naye nga ngenda kubagamba abantu abalina endowooza bwetyo okusingawo kibongeremu okukumaani kaliko nagamba nti no Katonda sifala mwana tegedde kubanga nze nali nzigawani musajjako nenkonko nange yajasaba akalungi kamaka nayimbo nompagira boyi nasirika nze malire nakola ttaano. Allien, engeri gyeri nti Friday lugenda beera public holiday abantu bangi nnyo we tuyita nga beesunze concert era beeraliikiridde nti we banajjako olwo bayinza okubulwa we bayita nga bagula tiketi. Waliwo enteekateeka mu nnaku ebbiri ezisigaddeyo kubanga basobola okugulayo ku tiketi mu bifo nga we bagaa nti oba ku sheero oba wano wewati ne wewati ku Friday bajje buzi nga bali ku muzuuli kubanga bayinza n'obutajjaawo ku Freedom City. Enteekateeka weeri tuyinza okuba kuteeka ku mumaka enjoomu kutegeera enteekateeka nene nnyo ey'okugula zitiketi kubali ku kiruma kalina kutegeera ate kati naawe bimanyi kati era bya social media nja kutuula butuuzawo mbagambe nti kati wano ebikazikirewo. Waliwo kyenerabidde kitono olina abawagizi mu nsi ez'enjawulo olina obuwagizi bungi mu nsi ez'ebweru era nga nabo baleetaze bakikubalayo basasula batya era waliwo sisitemu gye balina okusasula okuba nti balaba ekitundu kibayi nga bakuwagira bagenda okubeera ebweru yakukobuuza mbadde sikamanyi naye ngenda sooka nange nkabuuza abalala tukitunulamu mbadde sinabakamanya nti omuntu webweru asobola kushoya Uganda. Abantu babuliza ku kyakiteera okubala obaasi abantu rehearsals zozogedde wazitandise oba abantu bagenda kuba lukuba ku lukuba oba sidi mabega anti kati ekirina okumanya nsiri wali yazo aliyo byazo zibuna ku nnyimba zibuna ku nnyimba gwe kirina okumanya gwe kirina okugamba kirina kukola kira ku byazo wajja kompeyalinga kuwedde kutya kijja kulaba bala ovayibu eringa eva ku kuuma amaani emyaka kimatalinga kubanga ekyamazima kulimusinalisaayimbamu nga kitono eriko gyomanya okusooka esho yange esooka mbadde njala mu lubiri omwo bakwata sinefuna okabaira wekaliko nabagambi bakanti eneekoneko wano naye tukole ki naye tugende sekera era naye nga tugenda gisabuukuleeyo nate tugambayo kati katumenye likodi eyasoose nti ate etwateekawo wati eragikubyeko bwati ate iyo niyo abantu kibongera obalaga nti ate kigenda okuddako waddako iralamu kale ndowooza ebibuuzo biweddeyo namwita abantu kiyinza okugamba abantu yinza obutabayita kubanga nabyo nga message ezinsaba nyingi nnyo kati abantu babeera bampi abategedde bantu bo sigenda kubayita kuba abantu bampi batiyambe ngamba abafaani bange nno ddala bange kati eno shoya bakyali bange ezo bagamba ne baboyi bange kati n'abatali bakyali baffe bajja kujjera basasule abaagala okulaba nti tambudde
negeti y'amaanyi ebyebyo naffe tuzikoleko tuyitimbeyo abaliddawo balikola bali batenda balikola ebyabwe amaanyi Debo. They show you would be your counterpart. They show on the same level. They never love us talent because I'm here because of talent. What should we expect to learn because I'm going to show references? So what should we kubanga omuntu nabwe asooka n'enfuula nti omulabe nga tewali bagamba ntimusoka obwesige kuba obujja wandi olaba yagaddeawaliyo era promota nomwezi osalawo engeri ezo ligali wakali mu kuloozaye agende zisigale banze ngende yakoleki ekibuzo kyange kisembayo nange ndipromota oba tukoze ne promoto oyo osobola okukwata sente zange tutegeke ensita tugenda okukola tugenda kuddamu katumaliriza wano nga naawe osobola kubanga nabwe tumala oyimba olina okusokola abe Dubai bagamba generation bagala confirmation y'obunodo obwerandani abe South Africa no bagala bagwini bagapita South Africa nage South Africa kagenda okusookera kirungi okusookera kubanga sinaokunfalinga nabo otakolandani ne Dubai Allien, ebiseera ebisinga ogenda ku stage n'omukulu tayimba abeera mukula n'ayimbako bino byewunyisa si omukulu oyo akola kituliddeyo nalaba omukulu aliwa nawe olaba ebyantuukako buli omu yabuuza kitampiniyabali era naye najja nabawa endowooza abagaa banna bamukubira essimu agendeke waani kitaliwo nanyunuza kulumira nga okisa bwati namaani waliwo abuuza nti lwaki champion Gudo leero tagenze ku ssomero tasoma kufuna yatunonye wano bana